Ku Lwokusatu lwa wiikendi omubaka wa Kasambya Mbwateeka Mwagafa yalangirira ng'ekiteeso eky'okujja obwesige mu minisita w'obutebenkevu Jenerali Tumwine bwe yali akiggyeemu enta olw'ababaka banne okugaana okussa emikono ku kiwandiiko. Kigambibwa nti bwe yakiggyiramu enta nga ababaka 39 bokka be baali batadde emikono ku kiteeso kino era asomedde bannamawulire amannya ago. Bakireke Nambooze Betty ave mukono, tulinawo Asumani Basaalirwa ave Bugiri, tulinawo Centenary Robert ave Kasese, tulinawo Fungaro Caps Hassan ave Moyo, tulinayo Kasibante Moses ave Rubaga, tulinayo Rubega Medad Segona ave Wakiso. Haji Latifu Sebagala Sengendo omu ku baateeka omukono ku kiteeso kino agambye nti mbaka munnaabo ono Mbwateeka Mwaya ndibaako kyasirikidde oba si kinga yafunye ekyoja mu miro. Mu kutegeera kwa Parliament n'esalawo nti minisita ono avunaanibwe era abeere nga agibwamu obwesige. Kyokka bino byonna mbw abisambaze n'ategeeza ng'ababaka banne abaagaana okussa emikono ku kiwandiiko beebenkwe. Nti abantu bonna baatuleetera ripoota eyo ne bagamba General tumunoonyeze ekibonerezo. Parliament kye yasalawo nti tumuggyemu obwesige. Nabo bokka tebaasayininze, ne chairperson waabwe teyataddeko omukono. Ne vice chairperson sigulaba. Okubanga n'ennomogalere tetugimusuuzanga ojjo nteekeseeko wano omukono simala gateeka ga pendinga signature yange anyhow. I am still yet not sure of the status of the motion, and therefore I still have to wait and see the status of the motion, and then we see how to proceed with it. Makuru nambwira nchero kurebera abantu 36 nibo basayiningire nambwira nabo wabeta hate shaheje bajangu sayiningire tutegereze ntwenda kuye emikono yitu awekyo tukine kikumanisa. Minisita Tumwine abaka bamvunaana okunyoma Parliament olutatadde naddala okulemesa akatyo ka Parliament ak'eddembe ly'obuntu okutuuka mu safe houses nga kakola omulimu gwako. Era yalemesa okulaba nga tusobola okubeera nga tutuuka ku kinyusi eky'Abannayuganda abakaabye ababonyaabonyezeddwa abafunye ebisago abafunye ebiwundu olw'okubeera nti babeera mu safe houses. Obedi Lutale ne Rachel Nakasibe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.